Okufa kwa Maclean Mako kukanze nnyo bannayuganda abawangalira tekako n'okukolera mu kibuga ekya Dubai. Bano bagamba siriimu ya musi, abalala bagamba nti bassemutte, abalala bagamba enti nno yafiiridde mu mazzi bwe yabadde nga agezaako okwekukusa okuva mu kibuga gye yagenda okukolera ekya Dubai agende ayingire ensi endala. Amawulire mangi nnyo gazze gatambula ku kufa kw'ono omwana, naddala amawulire ag'obulimba. Wabula ng'ate era ekyo tekitugaana kukkiriza nti oba mufu oba mulamu. Tukyayina essuubi nti mulamu, era tukyayina n'okukkiriza nti yandibanga mukazi wattu yavudde mu bulamu bw'ensi. Okufa kuno kwambabuulire osobola obutakikkiriza nga bakigambe naye leeta n'omala n'okkiriza kubanga okufa ffenna ly'ekkubo. Mwenna abatamanyi Maclean Mako abadde muwala nga ayina eddalu era muwala ayina eddalu epitirivu, omuwala omutono eyakola akatambi n'agamba nti ye teyajja ku kyeyo kulemererwa, teyajja ku kyeyo kuddayo nga alingalo nkalu, ayina okuddayo ng'ayina ssente oba mwagala oba temwagala. Era ye muwala omwono eyalabikirako ku Bukedde TV ng'ali mu kunoonya. Ye muwala omwono eyavaayo n'amenya olukalala lw'abasajja abazze bamwebakako, teekako n'abo abamusiize obulwadde obwamukenenya era n'abasaba bagende mu bwangu mu ddwaliro babeere nga beekebeza. Kati nno ekyo kyekiviiriddeko abantu okugamba ebbanga lino lyonna Maclean abadde mulwadde era ng'abadde atambulira ku ddagala era y'ensonga abadde talabika. Tugendagendako mu butambi bwa Maclean Mako eri mmwe mwenna ababadde tebamumanyi, nammwe ababadde bamumanyi nga mwamwerabira, nammwe abaagala okumumanya, tugenda baterayo obutambi bw'omwana omuto oyo mumulabeko, mulabe ku bbujje erivudde mu bulamu bw'ensi. Wabula ate bw'anaaba ng'akyali mulamu, kye tusinga okwagala Mukama ajja kuba atuyambye. Bw'anaaba avudde mu bulamu bw'ensi era tetulina kyakikolera okuleka okkungubaga, teekako okulumwa n'abamu ab'eŋŋanda ze, teekako n'emikwano gye. Katugendeko mu butambi bwa Maclean Mako ate era tukomewo. N'olyako nnyirira nti mwana alina ebizibu bye. Ekirese wano eno obandageko ku lupapula njagala genda kwegereza naye njagala bandageko ku lupapula njagala laba ku lupapula kuba mama bayagala mama atumye lupapula nayaki kumanyoko nayaki ayagala bazize olupapula olina ku lupapula olwo olina ku lupapula olwo ono masikini yino chatinga etandika waggulu nkugamba mu nove ono Desemba mu Novemba eno linako nja kulaga gye yatandikira nga aŋŋamba ayagala ssente okola bidiyo ononya likes na fame oli ku abantu bakudda masimu Uganda buli mukazi gwe walya ali muyirimu tiretimu omulire ekituufu kyekigenda maaso Oyo nno ye Maclean Mako, mwenna babadde tebamumanyi, yoyo omwana muwala obutambi bwe buli. Wabula ng'ate era tetugenda kubalwisaayo, tubazzaayo ku nsonga lwaki tulikodinza akatambi kano, lwaki tukakoze, nga tukakoze kubategeeza nti omwana muwala ono bali mummulanga ku mikutu nti no yavudde mu bulamu bw'ensi. Wabula ng'okufa kwe bagamba yafiiridde mu mazzi ng'agezaako okwekukusa okuva e Dubai okugenda mu nsi endala eddiriddawo. Naye nga kisoboka omuntu okuyitira ku mazzi ago mbo asaabale agende mu nsi endala. Maybe kisobola okusoboka kwabo abaali bakikozeeko, abaali bakirabyeko, naye kufa abatya amazzi bannange olwo olugendo luba luwanvu okutambulirako
okuddukirako okukola escape kuba kuwanvu. Wabula ate nga balaba bagamba nti ebbanga lino lyonna mwana oyo obulwadde bubadde bumubala embiriizi nga mulwadde, takyalya, ng'alabika bubi, ng'akoze n'ebintuntu ebirala. Katugendeko mu butambi bw'abo abamugise, wabula ng'ate waliyo abali mu kutugamba nti nno okufa kwa Makirini Kawaani gyali mulamu, wabula akikoze ng'ayagala adde ku mukutu abeere nga atrending ali ku For You. Era abalala ne bagamba tebagenda kubikkiriza mpaka nga balabye ku mulambo gwa Makirini Mako. Bwe banaaba tebalabye ku mulambo ebyokukkiriza nti mufu, kuba bangi balumiriza mwana muwala ono okuba omuyaaye, okuba omulimba, okuba omuntu eyeesalako ekigambo, so kati bagamba okera obukezi ku makya ne yeesalako ekigambo nti nno yafudde. Kitono nnyo, kibanga kulya nkoko nambuga. Katugendeko mu butambi ate era tukomewo. Yange yeno giddamu. Katonda wa Isaka ne Yakobo ne Ibulayimu, Katonda wa Yosefu ne Moses, akwatiridde eggulu okutali mpagi, gwe yakola amayanja n'emigga n'ensozi, nkusabira omwana ono omutta afe ebya ddala. Yes, kuba ffe twakamya amaziga gaffe. Kati wasazeewo okwebika, mbadde nsaba ofe. Ayi Mukama taasa akaana kano kafe. Ayi Mukama taasa akaana kano kafe, laddu ekakube nga terina nkuba. Laddu y'omukasana ekakube kafe. Kabeza katambula kase, kakuwa omutwe kupepa, kafe. Ave katana nyamusina, afe. Kwebika kati twakabya amaziga gaffe tugateekewa, twakabye dda nayigedde omukazi siri bulungi nkabira Makirini nagana okujja saalidde leero sizirinye lwensonga nabadde ndi kukungubaga. Waliyo abalimi babosi baabwe tetugenda kukola Makirini yafudde, waliyo abasabye siikiriivu nti Makirini yafudde, waliwo bbiya yalemye nti Makirini yafudde, kati nedda Makirini. Nkusabira Katonda omuyinza wa buli kantu akutta olwaleero ekiro. Ofe. Yes. Asegede gamba nti twala ekyo. Oyagala nnyo sitanti gwe naye ogenda kuzanya sitanti gy'ofiiramu. Oyagala nnyo sitanti kyekyakutwala kuba nonya emirundi egi. Evo obulamu bwonna bwonna bubadde butangulira ku bubadi. Manya nina siriimu, manya we olaze empekeza ARVs bw'oli muzimira kyokka toli mulwadde oli mulamu. Ogadde abantu ku matiga, manya wajja tewajja, bintu bya kisirusiru, oyagala nnyo sitanti kati wagenze kwebika. Kyokka gy'oli oli mulamu. Ku poliisi. Wayise dakiika ntono bambikira ng'ofudde. Kitegeeza ki? Oyagala nnyo teeka sitanti abantu bakulabe. Naye engeri gye weebise mwana gwe ng'oli mulamu. Nsaba Mukama Katonda n'atali akuziba nange. Omutta afe. Ebyo bye bivudde sayidi eyo. Wabula ng'ate nze ngenda gamba kimu, Makirini w'oba oli mulamu, vaayo otegeeze abantu nti nno okyali mulamu. Bw'oba olina ebikusoomooza mu bulamu era vaayo oyogere. Era bwe kiba nga kituufu nti kano akatambi wakakoze kufunirako bantu bakugoberera, kusimanya kubeera ku For You, njagala obategeeza nti kino ekikolwa kibi nnyo nnyo nnyo,
era temukikolanga lwa nsonga famiri zammwe muba muzeewanyisa emitima, mikwano gyammwe, teekako n'abantu ababafaako. Yes, olumu mubikola nga mwagala mumanye baani ababaagala na baani abatabaagala. Baganda bange, mulimu atajja tegeera ebyo nga bwe bamugambidde awo ajja kugwa eri azirike. So temukola bintu nga weebiti. Bw'oba oli mulamu vaayo tutegeeze. Ffe twagala nnyo okulaba ng'oli mulamu nga toyina buzibu. Wabula ng'ate weebiba ng'ebyogerebwa bituufu, tuli mu kunyolwa wamu nammwe, naddala aba famire ye, teekako n'emikwano gye. Tusaba Mukama muwe ekiwummulo eky'emirembe.